طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغان منا أبامنا بشالا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واشتبه الله سبحانه وتعالى yeyeka olubeerera atendebwa n'amatendo nga malungi agataliimu bubi bwonna wadde obukendeevu bwonna. Musaba Allah assa okusaasira kwe n'emirembe gye olubeerera ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kyatulagira era tumusaba akituyambeko, akitugondeze. Era omubaka sallallahu alayhi wasallam kyatukubiriza nakyo. Yeesiimye oyo yakyekwatako era n'agumiikiriza obukaawu bwakyo, naye nga tekirimu obulungi obudde eri omuntu ku nsi ne mukabbuli ye ne ku nkomerero ye. Ala falnattaqillah, tugezeeko, buli omu wegezeeko olabe nga otya Allah subhanahu wa ta'ala. Oluvannyuma lw'okutunuulira abantu ab'engeri ennya Allah subhanahu wa ta'ala be yagabanya empangaala yaabwe mu nsi muno, waliwo abantu Allah subhanahu wa ta'ala nga yabagabira okumanya n'abagabira n'ebyenfuna ebirungi. N'obasanga nga bakozesa okumanya kwabwe mu byenfuna ebyo ebirungi Allah bye yabawa, ne babeera nga bakola emirimu emituufu. Omubaka yatugamba sallallahu alayhi wasallam nti abo omuteeko ogwo mu bantu gwe gusinga okubeera ogw'ebbeeyi n'ogw'enkizo mu nsi muno. Nasalullah an yaj'alana minhum. Omuteeko ogwokubiri, ibadun be baddu nga razaqahum Allahu ilman, nga Allah yabawa okumanya, walam yarzuquhum maala, naye nga teyabawa byanfuna. lakinnahum binawayahum
naye obasanga n'enniya zaabwe mu bifuba byabwe nga beegomba Allah senga abawa ku byenfuna ebirungi bandibadde bakola emirimu emituufu egyo gye bamanyi, naye tebasobola gikola olw'okubanga Allah teyabagaziyiriza byakola kutya byanfuna. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ettuluba ly'abantu eryo ne liri erya waggulu Allah abawa empeera zifaanagana bihadhihi nniya fa ajruhuma sawa. على الأقل نسأل الله إن لم يجعلنا من الأولين. الله وابات يتوتيك متيك قسوكا تمسبات تيك مقوك بي ومتيك قوك ساتو عباد رزقهم الله أموالا بدو الله يبقى بلينفنا ولم يرزقهم علما نابلانك يبقى كمانيا وما أكثرهم ngaba yitirivu. Allah yabagabira ebyobugagga ebyenfuna babirina munange teyabawa kumanya. fahum yatakhabbatuna fi amwalihim, nobasanga nga beyisanga bwe balabye mu byenfuna Allah byeyabawa. la ya'lamuna lillahi fiha haqqan, tebabimanyimu mutemwa gwabwe tteeka gwa Allah gwabavunaana kugujjamu. wala yasiluna bihi arhamahum, tebagatta nagwo na maali yaabwe nganda zaabwe. wala yattaquna fihi rabbahum, tebatiiramu Allah waabwe wabula beeyisa ne maali yaabwe nga bwe baagala. sente kyebatuma kyebakola nga tebafuddeeyo butuufu bwekyo kyebatumye na butali butuufu bwakyo. maa al asafu shadid, ekyomutawaana omubaka yagamba nti fahaulai biakhbasi lmanazil, fahaulai biakhbasi lmanazil, abo mu bantu abaafuna omugabo omubi mu nsi muno temuliimu babasinga. abo be basinga okufuna omugabo omubi mu nsi muno. haulai biakhbasi lmanazil, abo be basinga okubeera mu ttuluba erisinga okubeera ebbi mu nsi muno. Allah yabagabira ebyenfuna n'atabawa kumumanya. bakola ne beeyisa n'ebyenfuna byabwe mu ngeri gye basanze gye baagadde bajjidde. obasanga bakoze ebyewuunyisa ebinene n'ebitono. هؤلاء بأخبث المنازل نسأل الله العفو والعافية. ومتيكو قوكنا عباد بدوا لم يرزقهم الله لا علما ولا مالا. بيوبي الله تيبوا بيانفنا نوكو من يتيبوا بارياو تبارينا إلم nebyenfuna era beebo. nasalullah alafu walafia. naye munnange balaba nnyo bali abajooga abaawaggulu. omuteeko ogwokusatu ogulina ensimbi nga Allah teyaguwa kumanya, ogukola ebigunyumira, ogujooga. naye nabo beegomba singa bukeera ku makya nga Allah abagguliddewo, nabo bandifaanaganye bwe batyo. omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti abo n'enniya yaabwe omusango balina gwe gumu,
ekifo kyabwe kifaanagana nabo babi. Naudhu billahi an nakuna minhum. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuleme kubeera mu bo. Tobeera muddu atalina kumanya nga Allah takugaziriza na byanfuna. Naye n'obeera awo nga weegomba nti senga Katonda akugaziriza ne bukeera ku makyanga akugaziriza, naawe ogula amalaaya yenna gw'oba oyagadde. Naawe osuubula ensuubula naawe gy'oba oyagadde, oba otunze mwenge la baasi. Naawe ozimba bubukya. Olwaliro mbadde nva kuziika eyo nensanga akanaakani guest house gye baakakweka eyo omwoyo, leka ati subhanallah, oba bano ba guest kyaba kyameeno naye nammwe mubamanyi. Teweegomba ya akhi al-karim, teweegomba bantu abo si balungi. Leka kubafaanana. Era awo wetwajulukuka ne tutunuulira abange kye bayita omuntu okubeera successful kyandibadde kitya olowooza? Okubeera nti omuntu yeesiimye yayitamu. Ne tukisanga nga abawalimu bakiteekulula mu ngeri bbiri. Waliwo abantu bye balowooza abantu ba bulijjo ti omuntu bw'abeera kino na kiri, omwana wattu abeera ayiseemu, abeera yeesiimye. Biri mu bintu bisatu ebitali bituuku ng'abantu babirowooza nti bwe biri, naye bwe babituukamu bakizuula luvannyuma nti si bwe biri. Si kwesiima, si mirembe, si kuyitamu, si kubeera wa bbeeyi la. Tolowoozanga success, togirowoozanga mu bintu bisatu, si kituufu, si mweri. Abantu balowooza nti ekisooka ekirimu okwesiima muntu kukuŋŋaanya byanfuna mu ngeri yonna, naye kasitaafuna ebyenfuna ne biyinjiwala nti olwo masha Allah oyo munnaffe yamalayo, oyo munnaffe yeesiimye. Hayhat, si bwe kiri. Emirembe n'okwesiima n'okuyitamu tekuli mu kukuŋŋaanya byanfuna abadan. Allahumma okujjako omuntu ayina ebintu bisatu. Ebintu bimeka? Ebintu bisatu. Ensimbi ezeeyagazibwa z'ogamba nti oyo munnaffe yeesiimye ziinako obukwakkulizo busatu. Akasooka, bw'olabanga ssente ng'azirina ng'akkiriza Allah mu bwennyini bw'okumukkiriza, musiraamu bwennyini bw'obusiraamu, masha Allah tabarakallah, masha Allah tabarakallah. Ssente eziyitibwa eddembe n'okuyitamu zezo ezirina omuntu nga sadiqul imaani billah, nga muntu akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwennyini bw'okukola kutya? Bw'okumukkiriza. Amma almal fi yadi man yakfuru billah walfajir, hadha la mal. Emaali erimu mu mikono gy'omuntu atakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, emaali yonna eri mu mikono gy'omuntu naye nga takkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, emaali eyo muleke alye bibye, Allah amujjulize, naye tayina makulu. Emaali tayina makulu. Wabula owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayina nsonga ze lwaki aziba abawa ssente. Azibawa olw'ensonga ze ez'enjawulo, naye mu nsonga ezo
mwe muli okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala ayagala kubamalayo okumalayo mukumanyi Allah aba ayagala abawe وهم فيها لا يبخسون من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد سورة الإسراء آية يقومنا منانا الله يقانتي ومنتو ينا يقال وربنا وبوينسي نبيوكوه وندبيامو الله موانقو يرزنامو وقوابا يقدمو naye thumma ja'alna lahu jahannam naye oluvanyuma enkomerero y'ebyo Allah yamuteekerateekera omuliro jahannam yaslaha gwagenda omusonsekamu mazmuman madhura Allahu almusta'an abalala ebyo byolaba Allah subhanahu wa ta'ala abawa Allah subhanahu wa ta'ala tolowoozangako nti abawadde bulungi ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin mu suratul mu'minun wano obalabanga olowooza Allah byabayinjiwaliza mu maali nezadde gwolowooza nusari'u lahum fil khayrat wolowooza Allah abaagaliza bulungi abanguyiriza obatuusa mu bulungi mu kwesiima la bal la yash'urun bo bennyini Allah baakoledde enkola eyo tebamanyi tebafumintiriza era tebabitegeera mu Tawba 5:5 n'akugamba nti fala tu'jibuka amwaluhum maali zaabwe abo tozzeegombanga zo nazo sente la tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum nezadde lyabwe abadan si bikulu innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fi lhayati dduniya Allah zibafuulira ekibonerezo mu butakkiriza bwabwe obwo n'abonaabona nga sente ye embonyabonya tawummula teyeebaka obunkenke buli kaseera adaabu talina mirembe mu sente zaalina mu bungi bwazo talina butebenkevu teyeebaka fomula ya Allah toyinza gitegeera akuwa ekirungi n'akikufuulira omutawaana innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fi lhayati dduniya era okwabatwaliriza watazhaqa anfusuhum wa hum kafirun Allah ayagala abatwalirize nga birabanga ab'ekitalo batuuke kufa nga tebakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala so kakwakuliza akasooka emaali ng'eri mu mukono gye weegombanga maali eri mu mukono gwa muddu ng'akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala emaali yonna gye mulaba mu mikono gy'abantu ab'engeri ebbiri mugirabenga bulabi mugirekaawo ne bannyiniyo emaali gy'olaba mu mukono gw'omuntu atakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala abantu abawakanya Allah batamukkiriza mbaleke ne sente zaabwe si sente zirimu ebikusike wakati waazo ne Allah subhanahu wa ta'ala zirimu ebikusike nga bw'olaba Allah bw'ayagala okujjululiriza abakkiriza empeera yaabwe ku lunaku lw'enkomerero kubanga omugabo gwabwe omujjuvu omutuufu guli ku kiyama kadhalika n'abantu abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'abonoonefu omugabo gwabwe guli ku nsi Allah ayagala abajjuliriza omugabo gwabwe ku nsi wa hadha bi'ajlihi ekyo Allah kiri mu bwenkanya bwe era Allah agenda kubagamba nti azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya abange obulungi bwammwe bwonna
mwabufuna bulamu bwammwe bwensi wastamta'tum biha era mweyagala nabwo obulungi bwammwe bwonna mwabufuna era ne mweyagala nabwo wano wewali omugabo gw'abantu abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala omujjuvu nuwaffi ilayhim a'malahum fiha mbajuliririza emirimu gyabwe n'ebyo bye beetaaga mu nsi wahum fiha la yubkhasun Allah yagaa nti muyo tebaseerebwa naye amala yagaa ti ulaika alladhina laysa lahum fi l-akhirati illa an-nar naye abo beebo gwe muteeko gw'abantu ku nkomerero ogutalinayo okugjako guddayo muliro wahabita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun so obwo bwenkanya bwa Allah subhanahu wa ta'ala dharuhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimu al-amal fasawfa ya'lamun baleke balye baleke beyagale baleke batwalirizibwe ebisuubizo naye bajja kumanya obwennyini bw'ebyo bye bali ya akhi al-karim obulungi bwonna emaali yonna obugabirizi bwonna bwolaba fi yadi man la yu'minu billah mu mikono gy'omuntu yenna atakkiriza Allah kaina man kana kabeerani kaina man kana kabeerani la tu'jibuka amwaluhum wala awladuhum totwalirizibwanga teweegombanga byanfuna byabwe baleke ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nga Umar wamukompeyalinga nangati gwe kitonde kya Allah kisinga okubeera ekirungi naye bwe tunuulidde mu makaago naawe wennyini we weebase nenkyusa amaaso netuulako ku bakabaka ba Kisra ne Roma bwe migatta biitawaanyizza emugati ya Umar ama tarda oli wangeri kyatasiima ngabanya Allah gye yagabanya an takuna lahum ad-dunya Allah yagabanya nti abo duniya ye yaabwe watakunu lana al-akhirah watakunu lana al-akhirah Allah yagabanya nti al-kuffar wal-fujjar bebananyini duniya munsi Allah abakkiriza abawaamu kibayisaamu munsi Allah abakkiriza abawaamu mbeera ekola etya ebayisaamu watakunu lana al-akhirah watakunu lana al-akhirah so emaali baganda bange abantu bagirowooza nti ye buli kimu tikwe kwesiima kwe kuyitamula emaali gy'oyinza okulowooza nti kyekyo akakwakuliza akasooka oteekwa kubanga ogirabye mu mukono gwa muntu Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawa okumukkiriza mu bwennyini bw'okumukkiriza fahimtu akakwakuliza akokubiri ekyo tekimala emaali eyeegombebwa gyogamba nti oyo munnaffe alhamdulillah yeesiimye yayitamu oba olyawo ateekeddwa okubeera oyo ayina emaali ng'akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala bwennyini bw'okumukkiriza ateekeddwa okubanga emaali eri mu mukono gwe nga maalun salih eteekwa kuba maalun salih eteekwa kuba maali ntuufu eva mu makuba amatuufu maalun tayyib emaali ennungi maalan halaala emaali eya halaali eva mu makubo Allah gasiima akakokwakulizo kajjamu emaali ez'abantu boolabanga abasiraamu kale tukkiriza nti basiraamu naye nga tebafuddeeyo kusunsula maali zaabwe
ولا يأخذون المال من طرق حرام بجسات مكوبة حرام يبيعون الخمور سانغو مسلم غاتوندو موينجي ويجمع من الأموال ناكمانيا سنتي مومرابا نوغات ما شاء الله إلياس إنا سنتي نو سنتي عذاب زسنتي تبا زيغومبا تيغومبا غمالي مونتو جاجي حرام أناس يظلمون الناس abantu balyazamanya abantu n'omusanga lyazamanyiza ettaka lya munne n'alitunda n'omusanga ng'alina ssente an sabili zulm mu byazamanya bwewatunze ettaka lya siraje kati saawa eno abdullah olina ssente zewatunze mu ttaka lya fulani min annas bantu begomba ezo ssente la tetuyinza kwegomba muliro fi yadika tuyinza kwegomba muliro mu mikono gyo n'omuliro mu mikono gyo ate olwofe twegombe gwe mwava asembayo atadiruna man almuflis gwe omunaku asembayo nasalu llah alafu alafiya emaali gyolina wakutte emaali yamulekwa min alaitam kutte emaali yabo mulekwa notiba nayo tetuwegomba emaali eyo la ya nasi kobeere musiramu emaali yo kebeeranga eva min turuqin haram si maali eyo halak okwo kuzikirira kwolina abantu babba ebintu ne bajjano ne bagenda ne batunda obye bukaapu obye bumira obye n'ogenda otunda ne bukeera ku makyanga olina ssente abaala bali mu ofiisi z'abantu naye buli kyonna eky'abantu ekiyita omwo bakibba ne bukeera ku makyanga balina ssente ozeewuunya ezo si ssente mulekere haramu we alye akute inama yakuluna fi butunihim nara wepakire muliro gwo siyinza kwegomba ebyo wegomba ki mu kitaabu al-imara ekya musilimu omubaka sallallahu alaihi wasallam yagaa nti omuntu yenna kubawa obuvunaanyizibwa mu busiraamu n'alyazaamanya embuzi agenda kujja n'embuzi eyo yauma alqiyama nga ta'ir ng'emukabirira kati ate gwe gye weeze weegomba alyazaamanya bakara emu bweti ente mu buvunaanyizibwa bw'oteerebbwamu ojja yauma alqiyama n'embuzi eyo ng'ekaaba mo olina ojjanjula mu maaso ga Allah tetwegomba ebyo abagaggawale bagaggawale naye ebyo omuntu tebabyegomba emaali yokka gye twegomba kakwakuliza akasooka ateekwa kubanga agirina musiraamu ddala wani eyatakkiriza Allah atali musiraamu n'omwonooneku beera na maali yo Allah yamanyiri yakusikamuyo thaniya emaali ng'eri mu mikono gya muntu musiraamu eteekwa kubanga ya halal nga tumanyi nti Musa azza atunda obuntu bwe mpaka kati olwaliro atunda emipiira gye Allah n'amugabirira omwo n'omusanga alinamu akasente kaalinamu barakallahu fiika aweereza obuweereza ne bukeera ku makyanga bamuwadde akasente ke
n'agenda ng'akuŋŋaanya okwo ne bukeera ku makyanga naye afunye ka bizinensi akake n'atandika okukola, Allah n'amusitula. Maaluhu halal, aweereza musawo ne bamuwa ssente ye fil halaali, n'akomekereza nga abukuŋŋaanyizza ogenda okulaba ng'afunye obusente bwe. Amma amwaalu nnaasi min alharamu, emaali z'abantu ezo ze bajja ze bakuŋŋaanya mu haramu, omuntu ng'omubuuza naye tasobola kunnyonnyola, kati owange osente Katonda abumpa atya, abumpa atya? Lwaki ofuna miliyoni 3? Lwaki tukusanga nga omwezi ng'olina miliyoni 10? Omusanvu guno guvaawa? Omusanvu guno guvaawa? Kuŋŋaanya haramu naye teyeegombebwa. Musiraamu yenna teweegombanga mu maali eyo. Akakwakulizaako okusatu, emaali okujeegomba. Tugambye akokubiri, emaali eno eteekwa kubanga omusiraamu gy'alina nga yaki ya halali. Waliwo abatiikirivu n'emaali yaabwe eva mu bwamalaaya, naye nosanga ng'abantu mashallah beegomba. Weegomba ki maali minala? Akakwakulizaako okusatu, emaali eyo erina omuntu nga musiraamu nga mwana wattu min alhalal, okujeegomba ateekeddwa kubeera nga yuslihu fi tilka almaal, ng'emaali eyo agikolamu emirimu emituufu. Emaali eyo eyogombebwa, okwegomba ng'emaali y'omuntu gy'olabye, oteekwa kubanga ojeegomba ng'agikolamu emirimu emirimu emituufu. Amma maalu al-abath, wabula emaali eyo ey'okwonoona, okukolamu ebitalina makulu abantu gye bayiwa, yiwa maaliyo, yiwa maaliyo. Maaliyo ya halal naye misikini tomanyi kyegikolamu, beera na maaliyo. Myaka 10 Allah yamugabirira sente naye yagaana okulambula ennyumba ya Allah. Twegomba ki ekyo? Twegomba ki? Muntu gayegomba eyo maali fi yadi rajulin, emikono gya muntu musiraamu ya halali, naye tamanyi nti walillahi ala nnasi hijju lbait man istataa ilaihi sabila. Mwaka gumu, 2, 3, 5, munange alina sente, munange alina sente, fakana maada beera na sente zo tezina gyezikutwala. Maali yokulya lya, maali yokujeebakamu weebake, zimba okuzimba okusimba okubeera okunene ogende weebake, beera weebake. Oba okwebaka bakukuta, genda weebake. Maali yokwambala, yambala. Maali yo kiki? Kukuŋŋaanya duniya, gikuŋŋaanye nga bwetaliyo yali agikuŋŋaanyiza kabulaka. Kuŋŋaanya la basi. Emaali y'omuntu gye twegombe ya halali, ya ni'ma almaalu as-saalih lirrajuli as-saalih. Basajja bakozi ba mirimu mituufu, n'omulabanga masha Allah ogati ya rabbi, muntu Allah yamuwa ssente naye omuddu kathiru sadaqa.
buyitire buwakusaddaaka. Omuntu Allah yamuwa ssente naye la yafutuhu zaka yuzakki min maalihi. Buli mwaka omuntu Allah yamuwa ssente naye tava ku nyumba ya Allah. Omuntu Allah yamuwa ssente naye yabuni masajid. Omuntu Allah yamuwa ssente naye yasilu rahimahu, ayunga oluganda lwe. Omuntu Allah yamuwa ssente naye la yaruddu yada sa'ilin, tazzaayo omukono gwa musabi. Omuntu Allah yamuwa ssente, la hawla wala quwwata illa billah, asima enzizi abantu ne banywa amazzi yamanyi tayagala kumanya. Ekyo nabadde ku ofiisi awo nezibwa omusiraamu miskini alina obuzibu bwatuuka okumusalisaako okugulu muno, okugulu kwe bamuwa kati kumubuukidde ekizibu, naye atambudde Kampala anoonya $3,200,000 kumugulira okugulu okulimu sepulingi awoneko. Bamugambye yeetaaga bw'aba anaava mu bulumi obwo yeetaaga okugulu okulimu sepulingi okutali kuno okubumba obubumbi. Kakati seeka ntambudde sina we situuse, amabaluwa gaagano naye taliiko ayamba. Era nemutunuulidde ne mugamba nti ya Karimu kati kwe nkukolera ki, nkusindike wano. Buli omu alihukuku kasiira, alihukuku kasiira. Ebizibu nange nina bingi, nange ebizibu nina bingi, alihukuku kasiira. Emaali baganda bange temulowooza nosanga omuntu ng'asula mu kalina naye nga talina muzikiti anywhere. Alina kalina naye nga talinayo ku kyalo we yatweka muzikiti gwa $3,000,000. tujje yawm al-qiyamah nga tukaba ma aghna anni maliya. Tujje yawm al-qiyamah ng'omuntu akaaba ekimukaabya ma aghna anni maliya. Engeri yonna eyandibadde emponya omuliro gwa Allah yali yagimpa, yamuwa wasiila, yamuwa ekkubo nga senga yali ategeera bulungi ekyokukozesa ekkubo eryo yandibadde awona omuliro gwa Allah. Naye n'obwangu n'obugonvu Allah bwe yamuwa teyawona muliro gwa Allah. Ma aghna anni mali. ليت السعادة في جمع المال، ليت السعادة في جمع المال. أما نبروزات السعادة في المناصب، أما نبروزات أغاغتي وكمرابا موابا أنتو يوابو بنفي باملا أنتي منانكني أنتي نوسانغو مونتونغا أتوندا بلي كيونا كيالينا ngakole kyonna kyasobola abamu n'okutabatta ne bakwata amakuba ag'obulabe agagala atuuke ku kitiibwa mu bitiibwa. Laysa saada fi lmanasib, ebitiibwa si kwe kwesinga, ebitiibwa si kwe kwesinga. Ebitiibwa mitawaana olwali wano mu bitiibwa bimusinga okulaba abantu nga babiriko pukupuku bwa memba bwa palamenti. Ugendeyo mugende naye mas'uluuna amaama Allah mujja kubuuzibwa ku bitundu bimukiikirira. Ogenda naye manya nti mas'ulun
tebikoma wano buli musiraamu yenna abeera n'ekitiibwa byokolera mumanya tewekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubikubuuza shi'ta am abait oba oyagala oba tokolota oba toyagala mubitiiremu Allah embeera ey'okusatu abantu gyebalowoozamu nti kwe kwesiima ye shuhura ettutumu oba serebu nasalu llah alafu walafiya naye obwa serebu si kwe kwesiima abadan abantu obwa serebu butwonanidde emirimu omuntu nakola kabanda be nakola bamuwulire asobole okwatiikirira abantu batuuka okweyambula batiikirire naye ayatiikirire naye yayiseewo okwatiikirira yeyambulidde ensi ate wallahi kyewuunyisa nti wayita akaseera nga Allah akisangudde waliwo yaga nti mmwe muŋŋende kompola n'agira bw'ati obutuuliro mu kamera ensi yonna buyonga ati atusi naye buli omu ng'amumanyi serebu kirungi nga tutali musiraamu naye bw'oba omusiraamu taabwe ebegudde olaga oti ensi yonna alamu n'ogiraga sawatak n'ogiraga obutuuliro bwe naga ati ate muneegendereze bwemuna ŋŋendako ennyo nja kubalaga kubulu nja kubalaga mu maaso olulimbaleze mabega nja kubalaga mu maaso kuba kyakulabirako etutumu allahu lmustaan n'abalala bakoze ebyo bakoze waliwo abatiikirira ne bidaat nabo bakikoze allahu lmustaan ng'ogyeko eryo waliyo saadatun haqiqiya abantu ddala abalina eddembe era namaddala wahiya saada eryeddembe n'okwesiima allati yaishu linsan biha eyo yawangaala naye omuntu naye liri awantu awa fi dhilli islaamihi awangaala nalyo mu busiraamu bwe wa tahta abaati diinihi wansi w'ekyambalo kyekyobusiraamu bwe naye terituukibwako okujjako lituukibwako n'ebintu bino ebijja wammanga omulundi ogwayita twalaba ati ekisooka lituukibwako na bwennyini bwakukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala al imaanu billah twalaba ekyokubiri al a'maalu saaliha oteekeddwa kubeera ng'ofaayo okukola emirimu emiti teekwa okuba ng'ofaayo okukola emirimu emituufu tetwagala kuddamu kugaziya ekyo kubanga twakiraba mu bugazi thalithan mujeeko ebyo ebibiri assaada ayuha al ahibba wal ahbab mikwano gyange omuntu agenda okwesiima ali successful mu nsi muno ekwesiima okwannamaddala kuli fi iqamati salah kuli mu kuyimirizaawo ki kuyimirizaawo sala mu bwennyini bw'okusaala okwesiima omuntu gwe bagamba nti oyo masha Allah yeesiimye bw'olabanga tuqiimu sala bw'olabanga oyimirizaawo essola mu bwennyini bw'okugiyimirizaawo awalan li awqaatiha ng'okisaalira mu budde bwayo
bifurudiha nolabanga ebyobwetteeka mu swalayo bibeeramu wa arkaniha empaji zaayo nga mweziri mu swala gy'osaala wa wajibatiha ebyowa wajibu mu swalayo nga mwebiri wa sunaniha nebyo byotegedde nga bya sunna mu swalayo nga bibeeramu bikulli ikhlasin ng'ogisaala nga gwonoonya akusiime nayo si mulala okujjako Allah fa'alam ya akhi alkarim manya nti anta sa'idun bw'olabanga alina ekyo abeere mukyalawo abeere taatawo abeere maamawo abeere mwannyoko oba mugandawo bw'okirabanga mu mwana wo bw'olabanga musiraamu munno nga yuaddi swala ng'eswala agisaala mu nsaala eyo mwesiimise ngati omuddu oyo saidi nga bwe mwegomba abalina sente ate ezitaliiko obukwakkulizo bwenjogedde waggulu bw'olabanga omuntu bw'atyo mwegombenga kyekiyitibwa iqamatu ssala okuyimirizaawo essola mu bwenyiri bwaki mu bwenyiri bwayo kyova olaba allahu almustaan kyova olabanga bwe baba bakoowoola abantu okujja eri esswala abatiinyi bano bw'amala okugamba nti hayya ala ssala owange omusiraamu jangu eri esswala hayya ala ssala jangu eri esswala kyazzaako okulambikira bukulu bwa ssala akugamba nti hayya ala alfalah hayya ala alfalah nakiddalu nakinoganya hayya ala alfalah Sulaiman Yahya Umar Fatima jangu eri okwesiima alfalah najah walfawz jangu eri okwesiima هكذا شوفوا لما الله سبحانه وتعالى قصورة البقرة وسكرت دارة بياليالي ابتين وبيابة الله بيامانا قامت الذين يؤمنون بالغيب سيساقوا يقانت ويقيمون الصلاة بيميزاو الصلاة bwe yali afundikira ebitendo byabwe nga tannagenda ku by'abatali bakisiraamu yagamba nti ulaika ala hudan min rabbihim boolaba abo nga n'ekyokubiri mu bye balina ebyenkizo bayimirizaawo eswala mu bwenyiri bw'okugiyimirizaawo ala huda bali ku buluŋŋamu baabujjawa min rabbihim obuluŋŋamu obwo bwava wa Allah n'abo baawulira nabwo na يقول وأولئك هم المفلحون حي على الفلاح وأولئك هم المفلحون هو يينو يا كتانو جتونو دكوانو كبيجي يوكو بيدي مقراني تنتادي كوي سورة البقرة الله من سورة البقرة يقول ينبيزا كبيجي واسوكا يتيكو صفات المؤمنون ebitendo by'abakkiriza aya 2 naleeta sifatu alkafirun nayogera ku batakkiriza Allah bakafiri aya eziddawo mpaka ku aya ey'abiri Allah nayogera ku bannafuusi ozitegedde aya ezo olwaleero bwezi tubuzifaanagana Bashiri obale tokigendereranga ekyo ngambye nti aya 5 ezikulembera ku suratul Baqara Allah yazkuru sifatul mu'minun Allah yayogera ku bitendo by'abakkiriza aya ey'omukaaga n'ey'omusanvu yayogera ku batali basiraamu inna alladhina kafaru khatama Allahu ala qulubihim wa lahum adhabun adhim ezo bbiri ziri ku bakafiri
ayo okuva ku yomunana wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin mpaka ku aya eya 20 Allah yadhkuru sifatul munafiqin Allah yayogera ku bitendo by'abannafuusi فهمت اليوم الحمد لله naye Allah yagambye ati bwayogedde ku swala mubakkiriza bye bakola eswala girese nga nsonga nnene bwamaliriza n'agamba nti ulaika ala hudan min rabbihim abo abalina ebyo byenjogeddeko waggulu bali ku buluŋŋamu okuva eri Allah waabwe kubanga wallahu yahdi man yasha ala hudan min rabbihim bali ku buluŋŋamu okuva eri Allah yabaawulira yahdi man yasha yabaawulira n'obuluŋŋamu tebakoma ku ekyo Jaafar aga nti wa ulaika humul muflihun abo bali successful in life abo owe Madina abo bali successful in life okumanya swala yewuunyisa bwogere mu suratul mu'minun Allah yakulembeza qad aflaha almu'minun qad aflaha alfalah suada besinye abo bayitamu abo bali successful barwa almu'minun tetwasokerako waggulu mu'minun naye yazzaako swala alladhina hum fi salatihim khashi'un alladhina hum fi salatihim khashi'un abo mu swala zaabwe ekitegeeza bazibeeramu wabula bazisaala mu ngeri ey'obugonvu obukakkamu obw'ekika ekyawaggulu wakati waabwe ne Allah subhanahu wa ta'ala صلاة السعداء أبينين بيرا سجى قامت إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة الدنيا نيري مجنة أتاجي إنجري تري إنجري جنة يانكمري إن في الدنيا جنة هذه السراج في قوات ليش وارد ممسمو إن في الدنيا جنة إنسان متوانغا ليرمو الجنة من لم يدخلها وقد أتانا ناتجي إنجرة لن يدخل جنة الآخرة تري إنجرة جنة يانكمريرو وجنة الدنيا تلك الأعمال والأحوال التي تحقق على الإنسان جنة الآخرة دي من موجونين بيرا omuntu gyalina okubeeramu ku nsi nga gimukakasaako Allah okumuyingiza ejjana yawma alqiyama atabeera mu mbeera ezo nabikolwa ebyo mu nsi ejjana y'enkomerero gyerabire teriyo teyakoma kwejaga ti wa inna fi dunya nar mu duniya muno mulimu omuliro man lam yanja minha ataawone muliro gwa ku nsi lan yanja min nari al-akhirah tali wona muliro gwa nkomerero nakyo kitegedde agisirayo bakubana bavubuka gwene haji kiguli wano mwaziro kiguli ne nakani wange mwizi wange awo mumuli bankizo muno eduniya erimu omuliro atawona omuliro gwa nsi Jaafar okitegedde tali wona muliro gwa nkomerero نومريو بوكونسي تلك الأعمال والأحوال التي توجب على الإنسان النار زيمبيرا نيري كوروا نيري غامبو eri kakasa ku muntu okumuyingiza omuliro atali esamba ku nsi tebamulimba nti Allah agenda kumwesambya ogw'enkomerero ajisuro bitega otekwa kusoka kwesamba mbeera faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna tuzahzaha 'anid dunya 'anil nar fi ad-dunya oteka
kwesamba ebikolwa ebiyingiza omuliro ng'oli mu nsi Allah asobola okwesambya omuliro ku lunaku lw'enkomerero. الصلاة الراحة والسعادة والطمأنينة obutabeekevu n'emirembe naki kuyimirizaawo الصلاة. kyoba olaba nti abamenya obukwakulizo bwayo ng'obutagisaalira ddala bagenda kwewaka obukakafu nti ensonga y'okubonaabona kwabwe. ma salakakum fi saqar, ate mmwe nga muli muliro saqar. ansa lam naku min almusallin, ensonga ya salati twateswasala, ensonga lwaki atwoja. faazu aflahu la tebawona wabula bakomekereza bagudde mu taabu. تباجسالة لم نقل من المصلين. آتي واليوم تقول الذين يضيعونها عن أوقاتها أبجرين رجا نبجد جاكو بسيرا بيايو نبوبا لمتعب. سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والواب أنتم مليمين باقول يتينتو كيمو أضاعوا الصلاة بارق الجليل الصلاة. يقول المفسرون أضاعوا الصلاة ليس معنى أضاعوها تركوها الكلية ولكنهم أخروها عن أوقاتها. قالوا بتفسير ابن كثير اتقاموا أضاعوا الصلاة يا يحيى تجد كيسانك الصلاة واجي لك ردلا نبتجي سالة naye lakinnahum naye ekizibu ekiri ku yaabano akharuha an awqatiha bagikeereyanga ku biseera byayo. huwa an la yusalli dhuhra yemugwa okubeera nga tasaala salatu dhuhur hatta yatiya al asra okutuusa alwalaba nga asuli etusegete sinnasaala zuukuri asuli eyingidde naye olwo lwapapa agenda asaale ki ولا يصلي العصر ومسانق عصر تجسالة حتى يأتي المغرب. أبدا كل المغرب ينقل سنة السالة نجوبة يقولوا بولي تلك صلاة المنافق. بقى يقاتل الصلاة يا ابن نافوسي يجلس يرقب الشمس أتورا وارون نجوبة بده بشاري نجاكو ساودة أكيدو كل من نجوبة يقول nomusanga yimiriranga agenda wajja swala ng'enkoko bwebo jakasooli bwatyo mubaka bwe yagamba yanquru salatuhu naqra dik nabojja swalaye embojja yaki yenkoko anti agoba obudde tebugwako nga kati nomusanga nga asanyuse salamu alaikum warahmatullah salamu alaikum warahmatullah mbwegudde agimaze. تلك صلاة المنافق. تسجم تسيرة تساري بوام إلا لأهل الأعذار وقد جكابا بين الكرة بسنيسا كباتك السيرة ومبقى يتقانا قد تساري رم إلا لأهل الأعذار. 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ebiseera bisatu ombaka yatugano bisaalirangamo mu byo hiina tami wa hiina tabayyaq ne mu kiseera enjuba weemyukiririra ayi tamiiru shamsi lilghurub enjuba weebanga esemberedde okugolooba hatta taghruba mpaka lweneegolooba ekiseera ekyo tekisaalibwamu kisaalibwamu balina azar amraadu balwadde bali mukutya bali nkuba ebadde basibye abadde mu lugendo musafirun bebananyini kiseera ekyo. amma rajulun sahih muqim okusaalirawo kiseera ekyo tekisaalibwamu. wala yusalli almaghrib tebasaala salatu almaghrib hatta yatiya alisha saba ziba zigenda
وباك تكون سالة مغرب نوبة لبا وبابا يا أخي الكريم صلاة وما تبجي سالة نوبة سالة نبالك الجابو صلاة العشاء مجي سالة كساوة مسامة هاتي سيزون يا مبيرة سيزون يا مبيرة الله يفكر ستشاي نوبة يا أخي الكريم صلاة العشاء إلى منتصف الليل صلاة يا عشاء كما كساوة متاجة كما مكيرو وقتي ويقول إيه سيكا نبدي من يكو مكو الصبح ومسان قاعد يصدقوا كومي تتونو أسأل عائشة من قال لك يا أخي الكريم غافل خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة لا يجب توسل تقوى يتتي واتبعوا الشهوات akoberera byagala mutima gwe byegwagala ali musannyo omanyi twabaddeawo mu show twabaddeko mu sinema awo twabaziyita sinema twabaddeko mu movie ate movie egwa ssaawa 7 twagenda ogivaamu ku 7 okutambula ntuuke ekakiri gwobeere kakiri wekka bwe batyo wattabau shahawat abavubuka yabadde mu kibanda bakubamba ekuulo wahum yashahiduna alkuffar araba batali basiraamu nga bwe bakyanga eddiba masha allah bado tebagukyanga neyano iseegenda bakafiri bamukyangiramu ku ddiba kabakukyangire ojja kukitegeera fasawfa yalqawna gayya wattabau shahawat esola lwaki ekereye twabadde ku mukolo omanyi gwabadde mukolo gw'embaga kati atawo ekiseera twabadde tukyali awo walwawo ne basenga ne babaleeta kati ate okuvaawo baddeyo bano n'omugole mugole yageza okumala okwambala bagende bamuleete kati ate awo bimanyiseeka by'embaga awo nesanze asirisadde ku magalibi bakubanduulu wattabau shahawat hakaza n'abalala bali ku ludda owaka kene mugo mukaaga kwongedde omulala eswala agenda wattabau shahawat banyiga kene abalala bali ku kyanisi nkusaze nafuuka nkusaze swala agenda ya akhi alkarim wattabau shahawat abalala shababu bavubuka ali mu kisaawe olw'amasaasiri n'akiyingira twagubeerangako mpaka nga temukyagulaba gati kikyagulaba tuve ku mupiira ebyokugamba mazima kati ate olwaleero bakumodifayinze balina butaafu babuyita butaafu bakasaanikira konna babeera omu ne babakuba ettaala yakayingidde ku magalibi ishaaki salatul jamaa tomubuulira tewaliyo jamaa ng'ali mu ttaafu ekanaawe abalala bakuba bupiira ali ku puulu neyetolola nasooka akalowooza bateeba wali mu kituli akapiira hawla wala quwata illa billah wattabau shahawat sala zigenda abaana baliridda waabakubuka olumala asiri n'akwata akasawo ke n'ayingira jiini bw'ava ku kino bwadda ku kiri bwakola amagulu bwakola ebifuba bwakola emikono jonna ise n'oyo faruku ku jimu nenga ati allah tusaasire wattabau shahawat
wattabau shahawat eyana alieno waliwo omukazi agira ati ono bwava kukira ekyuma nadda kukiri n'oli naava kukiri nadda kukiri bangadde mwereere uraatu bali bwereere bakola mibiri ye rutiini magalibi emusanga eyo amaze okukakola atudde wali babawaddeyo bukyayo obwokya bulimu enniimu magalibi ajja gisala kuisha kiki mbeera mu ddiimu awo bwobudde sheekhe bwabwa jjiimu Allah yagamba nti fasawfa yalqawna ghayya nabo nno batono benjogeddeko waliwo akawungeezi ng'oli kawungeezi ayingira sawuna kwokya mubiri musiraamu yaŋŋamba nti sheekhe Allah tusaasire naye obeera eyo kazi naga nti nsiigaako ku sikurabu oyo kazi naaweta omugongo n'okwata ekikebe kya sikurabu n'omuyisa mu mugongo wegamba asobole okugulira obutuli bw'obwoyo obuli ku mubiri ebbugumu limufuuwa afulumya entuuyo oba mukazi wali olwo gwosiiga sikurabu ya akhi karimu ebyenjogera mazima naye Allah yagamba nti mukole ebyo fasawfa yalqawna ghayya mujja kugwa mu kye bayita ghayyi aya yankaaga yataru mwenda suratu Maryam jikebera era yankaaga oba ataru mwenda yankaaga toshamanyi kubala Qur'an aya yataru mwenda fasawfa yalqawna ghayya mukeere yesola mu budde bwayo nga mugoberera nga muli mweri emitima gyammwe bye gyagala naye mujja kugwa ku kye bayita ghayyi genda mu tafsir al-ghayyi Allahu akbar walimu yagamba nti waadin fi jahannam lusenyi luli mu jahannam yagamba nti law suyirat fihi jibalu dunya senga luteekebwamu ensozi z'oku nsi ezirimu enjazi yaga nti lazabat zisebengerera lishiddati harriha olw'obuyitirivu bw'okwokya kwalwo waadin fi jahannam ghayy lusenyi lusangibwa mu muliro jahannam law suyirat fihi jibalu dunya senga luteekebwamu ensozi z'omu nsi lazabat zisebengerera lishiddati harriha olw'obuyitirivu bw'okwokya kw'olusenyi olwo Allah mwateeseteese okuteeka abantu abakeereyo esswala ku budde bwabwe ku budde bwazo nga bali mweri emitima gyabwe bye baagala muzine mu mbaga zammwe muzine tewaliwo buzibu muzine anti baleese abayimbi bonna omwana yakoze embaga omanyi yaleese abayimbi bana gundi bwe yamaze okukuba omuziki ne gundi najja gundi yabadde ajja kwegamba twabadde awo simanyi oba okitegeera kye twabaddemu ate liyo akitegeera gwe okitegeera tegeera bintu byo mutegeera bintu byammwe mulye raaha era nga mulowooza nti biggwa olwo baganda bange assala omulala esswala taabu kumuyingiza muliro oli teyagisaala taabu ono agikereeza ku budde bwayo taabu ono emulabankanyiza ku budde agirabankanyeeko يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله سورة المنافقون tokakutandanga n'olagajjazibwa emaaliyo la tulhikum amwalukum awo waliwo ekika ky'abantu tulhihim amwaluhum
bala bankanyizibwa amaduuka gaabwe bwa dokita bwabwe bala bankanyizibwa bwa looya bwabwe manyi ku ssaawa eyo mbeerayo ne session mbeerayo ne kooti twala tugende naye bw'atuuka okulya tayinza kugamba nti mu kiseera ekyabeerayo ne session mulina mumulinda mpaka lwamala okulya tasobola kugamba nti mala kusaala osanga abasomesa nga tebasaala nze nagulubanga n'abeewange ekibi nga akyali ekibibi batuula bali mukati banywa cyayi balya mmere eno tusaala mu muzikiti nabagambanga nti mmwe mulye naye wadde muli basomesa muteekwa okusaala bwabanga buzibu wakati wange n'abasomesa bava mu kiraasi ssaawa musanvu yakuddamu ku 8 musomesa kiraasi waliwo essaawa awo nnamba niye obasanga bali mu staff room emmere balya naye nga tagenze kusaala akadde oluvuga n'omusanga akutte ebitabo bye ayanguwa akwata leete ayanguwa mu kiraasi wama tusalluun abantu bali ku buduuka bwabwe wallahi nowangalako n'abantu nga buli lwe baasiina edduuka baliggala naye nosanga abaffe ab'e Uganda akolera ku Supreme Council omusindaalo gutunudde mu ye hayya ala swala n'asigala mu dduuka bwati olumu naboogerako ezo njogera nti naate wayogeddemu si bulungi wagane tusigala nga amasanamu ekigambo ekyo neegomba kiddamu kubanga lyeritengeenya hayya ala sala naye weewuunye tagenze kusaala naye tasobola kukwata muguzi mu kkubo wakati tijangu onguleko naawe ntudde wano toze kungula anaakyamya omuguzi gyali agule ate inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin yamugambye nti genda osaale waamuru ahlaka bisalati wastabir alaiha la nasaluka rizqa nahnu narzukuka genda osaale nja kugabirira naye tasadde oba obujemu abukoze naye alinda Allah akyamye omuntu amuwe riziki ekigambo ekyo temukyogera mu abawali baki baŋŋambye nayogedde bubi kati sibakusanga nga naawe okyogera bagambye nti batudde mu maduuka gaabwe tebenyeenya kimala naye nga hakikata alqawli kyekyandibadde ekigambo ekyazi ddala ya akhi alkarim kale ekyo kikumanyibweko Jaafar naye ono ye buli kusaawa musanvu ng'akaduuka ke kaba kaggale nti abeera mu swala ku 10 abeera mu swala yensonga lwaki baggalawo naye shaitaani mbi nasalu llah alafu walafia shaitaani mbi nalabako ejjiddaawo waliwo embeera ey'obuwaze bwe baazina buli omugalawo ki edduuka ogenda okolota naye era abantu ab'ekika ekyo azaawo nadde emmanju bwati oluwulira ku muzikiti nga bagambye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu assalamu alaikum warahmatullah nga jjajjawo kakateni nga adda mu dduuka la hawla wala quwata illa billah la tulhikum amwalukum masigala onaŋŋambye nti haji yagenze kukola hijja abadde mu dduuka ng'agula bintu ne baaziina nanyini dduuka namuga nti yaki ba'den ba'da sola lekaawo ojja kudda fuluma ogende osaale onaŋŋambye nti osanga haji asigadde wabweru awo ne bamala okusaala oluggulawo n'ayingira ng'era tasadde yagenze mu hijja la
tulhikum amwalukum leka kutandanga n'olagajjazibwa okunoonya sente wala auladukum tukibuuke naye kyo kirina amakulu awo yagati an dhikirillah kyenjagala ku aya eyawasema yagati waman yafalu dhalika bannanyini nkola eyo ne bw'obanga mu kiseera awo okozeewo miliyoni y'ensimbi okutuliddewo biiru ya miliyoni 10 waman yafalu dhalika faulaika humul khasirun muli muloosi mwapafanganirwa munange nobeera naye nga mukwano gwo naga nti sheekhe lesitola ngo atusaasire gwokimanyi nti mbeera bize n'obudde obusala bumbula ng'ali bize biti ali siriyaasi era kyakugamba alaba kigwana okuwulira sheekhe mbeera bize nze gw'olaba n'akadde akasaala kabula gwokimanyi nti n'oluusi nejjuma empitako nejjuma oluusi enkola etya empitako sheekhe allah tusaasira alisaasira busaasizi naye si byangu ya akhi alkarim ogenda kumanya nti byali byangu ng'oli mu jahannamu kale wa annahu shadidu liqab omubaka sallallahu alayhi wasallam ni'ma alabd omubaka sallallahu alayhi wasallam yaga nti hubbiba ilayya min dunyakum thalath hubbiba ilayya min dunyakum madha thalath allah yanjagazisa mu nsi yammwe ebintu ebyo musinu yalazeewa allah yanjagazisa mu nsi yammwe ebintu bisatu yagamba nti atib allah yanjagazisa akawoowo omubaka sallallahu alaihi wasallam mu nsi yaffe mu byali ayagala yayagalamu akawoowo atib akati akawoowo ekyokubiri yaga nti wannisa gwewoza nti wannisa n'abaki n'abakyala innahu bashar muhammadi yali muntu nga mmwe wa duniya mataa ne duniya yakweyagala wa khairu mataa'iha almar'atu saliha taliyo kyeyagalwa nakyo mu nsi nga mukyala omulongoofu aduniya mataa eduniya byonna ebigirimu abantu beyagala nabyo byakaseera naye wa khairu mataa'iha byonna ekisinga okweyagalwa nakyo omuntu almar'atu saliha ye mukyala ddala nno ng'alimu obulongoofu masha allah kati omubaka bw'agamba nti wannisa n'abakyala innama ana basharun mithlukum qul innama ana basharun mithlukum mbaka yali muntu ngani ngamu naye manya abakyala yabeeranga nabo yabaagala naye fil halal bakyala benga baaki la halal bwoba naawe bwotyo bwofaanagana fa ni'ma alabdu anta wesiimi twaliwo obuzibu naye gwe bw'otalowooza gati ate oba n'omubaka hubbiba ilaihi annisa akati otawosaatuuke anti hubbiba ilayya annisa ntegerekese kyenjagadde mu hadiisi eyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yaga nti waju'ilat qurratu aynin li fi ssala waju'ilat qurratu aynin li fi ssala obutebeekevu bwange n'emirembe n'okuwuliranga nga ndi mu mbeera nga mmwe gyogamba nti obeera ku mazzi n'obeerawo ng'ogalamidde ng'empewo ebafuuwako ng'olwowulira obulamu bukoze butya obutebeekevu bw'omubaka sallallahu alaihi wasallam ju'ilat qurratu aynin lah fi ssala obutebeekevu bwe n'emirembe gye gyonna bwe yabeeranga mu ssala nga fi raha إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أمبقى ويفنى أنه كتوانيس وأنه ستريس
bwe yafunanga stress fazaa ila salah bwe kyabanga kiseera nga si kya sola yabwatteeka ng'afuna wuzu ng'asalayo rakaa ze z'asadde ng'omutima kukola kutya. bwe yabanga kiseera nga kya sola yabwatteekanga gati ya Bilal owange Bilal arihna bisala Bilal leeta obuweweevu n'obutebenkevu gye tuli imirizaawo essola tusaale imirizaawo essola tukole tutya imirizaawo essola tusaale ala kulli hal essola baganda bange mu hadithi emu ejojja okusanga mu musnadu limamu Ahmad omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallama yamugamba nti salli imirizaawo essola naga nti fa inna fi salati shifa imirizaawo essola essola erimu eddagala erimu obutebenkevu essola erimu obuki essola erimu obutebenkevu ya nas as-salah السعادة ماذا الصلاة السعادة في الصلاة obudde bulabika tebuyinza tukkiriza genda ku kirala naye as-salah wa ma malakat aymanukum es-salah naabo emikono gyammwe begikola batya begifuga hadihi wasiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ekyo kyekiraamu ky'omubaka sallallahu alaihi wasallama kyeyalaamira nakyo abantu b'omulembe gwe n'abagamba nti abange as-sala wa ma malakat aymanukum mwekwate ku swala n'abo emikono gyammwe begikola ki begifuga mukyalawo n'abaana bo sala amagezi okulabanga mwekwata ku swala ebizibu bye tubeera nabyo wekiwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratul Baqara yagamba wasta'inu bis-sabri was-salah mweyambise ebizibu byammwe mba mwagala obbimala mweyambise swala mwekwate ku swala mwekwate ku bintu bibiri obugumiikiriza n'okuyimirizaawo swala awamu yagamba nti inna Allaha ma'a as-sabirin awala yagamba nti wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in essola eno n'obugumiikiriza bikaluba binene illa ala al-khashi'in okujjako eri abantu abagonvu ku mateeka ga Allah alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim abantu abatalina kubuusabuusa bakakasa tebugenda kukeera ku makyanga bagenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون بغانا بانك الصلاة يسبيلك إلى السعادة ono yabadde abuuza akabuuzo kano yakabuuza omulundi guli obudde tebutasobozesa singa omusajja asobya mukyala we n'atuuka ku ddaala omukyala n'amweyambulula n'amuddiza amahale ge naye oluvannyuma n'amusonyiwa NB addamu okumuwowa bupya oba amuddiza mahale ne bagenda mu maaso n'obufumbo nanyini kibuuzo kino simanyi oba waali yasomye leero waali aluwa أقول والعلم عند الله عدة الخلع ekiseera omukyala kyamala mu mbeera ekkirizibwa okuddira omwami we eyeeyambuludde omwami we ebeera ya lutukula lumu ebeera ya lutukula lutya ya lutukula lumu kasita omukyala eyeeyambuludde omwami agendako mu nsonga ze eza hayo ez'omukyala n'azivaamu
iddaye eba ekoze etya bimaana akaseera mwebakyakirizibwa okwogeraganya munnange nsonyiwa twala tugende saagala kuyaaye nakukoowa ekiseera ekyo kibeera kyalutukula lutya kyalutukula lumu terekese bulungi bwe kibeera nga kyobuuza nga bakkaanyiza ng'ekiseera ekyo tekinnaggwako amuddiza amahale ge gaga ati munnange abiri gange wali wakakomyawo naye nga bwe tukkaanyiza abirigo gaago tugende mu maaso ntegerekese bulungi naye tekamutanda nekikola kitya nekiggwako omukazi eyeeyambuludde n'agendako mu nsonga ze n'azivaamu muganda wange wemba mwagala kuddiŋŋana oteekwa kuddamu kumuwoowa bupya n'amahale n'akukanda ago gaalabye ku kiseera ekyo kumugolola ettumba bimaana n'akusalira n'amahale gakoze atya galabye mu kiseera ekyo nikaahu mpya ey'okuddayo mu bazadde n'okubeera nga mwana wattu n'amahale akusalira gaba akoze atya gaba asiimye ntegerekese bulungi kusai ate n'ekyokusatu kya bbeeyi okubeera nga akakwakulizo okuddiŋŋana ensonga eyali yamuviirako okweyambulula eteekeddwa kubeera ng'ekoze etya ng'esolovingiddwa kubanga nakusha nti bwe neeba tefosolovingiddwa mwana wattu eyinza okuddamu era nekola etya nebaawula mutegedde bulungi ku saidi eya talaaka eri abadde ya khuluu ku saidi eya talaaka omuntu bw'ate omukyala tamuddiza mahale tamuddiza maki mahale wabula walmutallaqatu yatarabbasna bianfusihinna thalathata quru ku saidi eya talaaka omukyala bw'abeera nga akyagenda mu nsonga mwana wattu ekiseera kyemukkirizibwa okuddamu mwogerezganye mukole mutya kibeera kyantukula mmeka 3 ng'agendako mu nsonga ze n'azivaamu n'agendako mu nsonga ze n'azikola atya kankutanda mu kiseera ekyo n'agenda mu gwokusatu n'azivaamu olwo okumuwoowa oddamu bupya n'amahale maki n'amahale maki mapya senga entukula ezo 3 zikola zitya ziggwako naye bwe ziba tezinnaggwako mukkirizibwa okwogereziganya ne muddiŋŋana naye bwe muddiŋŋana ekyo kikolebwa enfunda ezi 2 nga bwoga nti nkutadde ne mwogeraganyaawe entukula tezinnaggwako naa nti kale nkusonyiwa ne muddamu olwo luba lumu bw'oddamu nkutadde saagala kikazi kumumanyira genda ewammwe twala tugende n'oddamu n'omuta olwo naam n'oddamu n'omwogereziganya gati bunnange bwali busungu gwe naawe ati wanyiiza kale nno twala tugende kale tubimale ogwo gwakumeka gwakubiri attalaaku marrataani enfunda mukkiririza okuta omukyala nga bw'omuzzanga ekiseera ekyo tekinnaggwako kikolebwa emirundi eki 2 gyokka kwoliddamu okwemoola teri kumuddirira mpaka ng'asoose n'agenda n'afumbirwa eyo mbyotamanyi bw'oli musango oluvannyuma lw'emyaka 8 12 nga n'oli naye yamuta n'atamuddira nogati habuso kiki kale wallahi byali bingi awo wenava ewuwo nefumirwako ewa ahmada kati ewa ahmada eyo ati ate naye munnange teryatambula bulungi naye wagenda ondeseemu effumu olaba otya bwe tuddamu kati sewaliiwo buzibu kati awo ng'oddayo ng'okowoowa buto n'amahale maki ng'avudde wa Bashiri hatta tankiha zawjan ghayra tegerekese abakyala abaggwa kubeera nga tebakyagenda mu nsonga wallati yaisna min almahid